Live ko Projan Media TV tukwebaza yonna gyosinziira okubanga ku mukutu kwoli kyaddaaki omwami amanyiddwa nga Frederick Enanga era ng'ono mwogezi wa poliisi. Olunaku olwaleero tubaddeko wali ku Media Center awakuŋŋaanira bannamawulire okubanga tusaka ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Enanga ayogedde ebintu ebyenjawulo omuli n'agamba nti waliwo baserebu ab'enjawulo abagaanidde ddala okugoberera ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga ekyokuba nti buli omu alina okubeera mu lockdown oba mu quarantine. N'agamba baserebu bano bagenze mu maaso ne baba nga bakola ebivulu ku Facebook ne baba nga bapostinga ebifaananyi nga bali mu group ekintu ekimenya amateeka ga self distancing. N'agamba ate baserebu bano bagenze mu maaso ne baba nga badistributinga emmere eri abantu baabwe oba eri bafaani baabwe ekintu omukulembeze kye yagandira ddala. N'agamba mbano baserebu ate ne bakola ekyobusiru ne batandika no postinga ebifaananyi okulaga nti bo babeera mu zi house party waka ekintu ekireetera ddala okubanga kisaasaanya akawuka ka coronavirus. Fred Enanga ayongeddeko n'agamba nti mu bano baserebu tugezaako okubanga tubanoonyerezaako okusobola okubanga tubakwata era nga tubasiba, era nga mbano mubaddemu mwana muwala amanyiddwa nga Diana Mukwaya oba muyite Spice Diana, ne mbeeramu omukyalo omulala amanyiddwa nga Winnie Nwagi, Lydia Jasmine. Bano ng'era twabalabyeko emabegakaawo nga balina abantu ab'enjawulo be bayamba omuli ba DJ n'abantu abalala. N'agamba nti bano abantu tugenda gezaako banoonyerezaako okubanga tusobola okubanga tubafayilingako emisango egy'enjawulo egy'okumenya amateeka g'omukulembeze. Yes, yonna gy'oli osobola otuwa endowooza yo ku nsonga eno. Enanga kyakola gye kiri oba abantu yandibalese olw'ensonga nti Uganda mu biseera bino ebya coronavirus tugezezaako olwanyisa akawuka kano era nga sofa tetuli bubi. Abantu basobola okubanga yadde omukulembeze agenda kwogera enkya basobola okubanga waliwo ebintu essaawa zino ebyandibadde bikkirizibwa. Commentinga, likinga, subscribing.